buli wofuna omukyala nga takutegeera kkiriza obagaana ekirooto ekyo ekiri mundaayo ekikujjudde mundaayo tekijja kutuukirira. Set your goals high and do something every day to move forward. Oba oyagala kera kweyombyayomba, oba oyagala kunyiigira bantu, oba oyagala kwonoona lunaku lw'abalala, oba oyagala kweraliikirira kiri eriggwe. Having a great dream and belief in yourself is great, but nothing happens until you take action. Kati bw'obanga ssente tozirina ate ng'omukyala gwe wafuna takutegeera, mujja kuyombagana muyombagane, luliba olwo mwawukane. Amanya nze Sekka Bagenda nate nkomyewo n'olutalo olw'okwesitula olw'okwogera ebigambo ebizaamu abantu amaanyi okubasitulira ddala okuva mu mbeera eyo gye batubiddemu okumala ebbanga. Oyinza okuba oli omu ku bo ababadde mu mbeera okumala ebbanga ddene ng'era nga weebuuza ddala kirisoboka oliva mu mbeera eyo gy'olimu. Nkugamba olunaku olwaleero nate osobolera ddala okukyusira ddala obulamu bwo n'okyukira ddala n'abaakulaba edda ng'ositwagulinga ne batunula ne beewuunya ne bagamba ddala kituufu yoyo bagenda gwe twalabanga, yoyo Dani gwe twalabanga, yoyo ddala. Bajja kuwakana naye ekikulu kukola butabivaako, kulemerako kye kyama kye mbajjukiza buli lunaku, olina okulemerako. Kati nno eyo wali abantu abalinga nze bwe nnali, naye nze ekyankoze ekyo bwali butamanya. Bwe nnamanya oluvannyuma ne mmanya ekituufu era ne ntegeera n'ekyokukola. Waliwo abasajja bangi nnyo nga baafuna abakyala nga tebabategeera, ng'olina ekirooto ky'amaanyi nnyo era nga wekkiririzaamu era ng'okkiriza nti olunaku luliba olwo n'ofuuka ekintu eky'enjawulo. Naye olw'ebintu eby'enjawulo bye watunuulira n'ofuna omukyala nga takutegeera. Buli w'ofuna omukyala nga takutegeera kkiriza obagaana ekirooto ekyo ekiri mundaayo ekikujjudde mundaayo tekijja kutuukirira, kubanga buli lunaku mujja kufuna enkaayana ku bintu eby'enjawulo, mujja kukaayananga ku bintu eby'enjawulo. Ebimu ku byo nga byekuusa ku ssente. Oyinza okuba mu kirooto kyo ekyo ng'okigoba, ekintu ekigenda okusooka okukusumbuwa era ekigenda okuzaamu amaanyi otuukirize ekirooto kyo ly'ebbula lya ssente. Kati bw'obanga ssente tozirina ate ng'omukyala gwe wafuna takutegeera, mujja kuyombagana muyombagane, luliba olwo mwawukane. Oba we mutaayawukane ojja tutandika okufuna endowooza nti kanwane nnyo ofune essente oba mpangule, era bwe nnaawangula bwe nti ngenda kukyawa omukyala, ngenda mwesasuza era mugatteko omukyala omulala. Ekyo nno si kituufu, naffe twalowoozanga bwe tutyo. Naye bw'omala okukula, naddala gwe omusajja omufuma mpuliriza, bw'omala okukula mu birowoozo okitegeera nti omuntu oyo engeri gy'ate alina ng'otandika okuloota ebirooto byo, okufuna ebiruubirirwa mu nsi, engeri gy'ate ali naawe ate nga tabeera mu mutima gwo. Buli lunaku wadde nga musula mu nnaku buli lwebumu, tamanyi byolowooza, tamanyi nakyozzaako, waddemba okwogera oba okulaba ebintu nga ye bw'ayagala oba nga bw'akiwulira nti bw'alina okukola ki okukiraba. Kale tokola nsobi kukera mu makya kulowooza nti bw'onoogaggawala ate omukyala oyo omusuula ate ofuna omulala. Nedda, waddemba okulowooza nga bw'alowooza. Naggamba tewali muntu asobola kukulemesa. Omukyala oyo alowooza nga bw'alowooza n'akumalako emirembe, olukomawo ewaka ng'akutandikako, bw'oba ovaawo ku makya ng'era akutandikako. Mwayiga n'emize egituula mu mabaalo oba egituula mu mikwano gyammwe ne mukomawo ssaawa 6 oba 7, era bw'okomawo n'akugulira kye yakomyeko ng'akusiibula oba ng'akusiibula n'ebigambo ebikujolonga, era kyatandikirawo ku ssaawa 7 ng'okomyewo. Ajja kikola buli lunaku paka wonoowulira nga weekyaye. Ntera nnyo okukozesa entambula ya boodabooda eyo. Naye aba boodabooda ekizibu kye basinga okukaaba ebiro bino kye kizibu ky'abakyala be bagamba nti babategeera, era bagamba abakyala bo tebamanyi nti ssente zibula. Bwe baba bannyumiza nzirinnya n'entambula ddala eŋŋenda empanvu nga ngezaawo okunoonya information. Abantu bano abagezi bwe bati ensi be yateeka ku boodabooda bo balowooza batya? Era ne bagamba nti ddala singa Katonda abayamba ne bafuna abakyala babategeera, basobolera ddala okuvuga boodabooda ezo ne bazigaggawaliramu ne bava n'ebizibu ddala, ne bava n'ebizibu bye batubiddemu kati.
Wawa omukyala abadde ampuliriza tegeera bbaawo ne woba tomutegeera bw'agamba nti alina ebiriwubirirwa muwulirize kubanga one day tomanye ebiruubirirwa ebyo birituukirira ne bwe birituukirira nga tewamuwagira tewamuli mabega wamujoronga bujolonzi bw'aba talabye vidiyo eno ajja kukyawa afuna omukyala omulala bw'aba badde beebuuza nti lwaki abasajja be bagaggawala bafuna ate abakyala abalala eyo ensonga wowe wadde togimanyi. It is only when you have the chance, it is only when you have the courage to step off the ledge that you realize that you had wings all along. It is only when you have the courage to step off the ledge that you will realize that you had wings all along. Wene wantu woli uwakwamira okumala ebbanga weeraliikirira weekubagiza onenya abantu okulemesa okikoledde ebbanga ddene naye olunaku lw'olizuula lw'olyewaayo n'obuuka ewantu awo wooli w'oyimiridde okumala ebbanga nga tomanyi kiddako ojja kizuula nti bulijjo walina ebiwawaatiro ojja kizuula nti bulijjo walina obusobozi. Mbadde nkusaba wooli awo oti okubuuka buuka oveewo ogenda kikakasa nti ddala bulijjo walina obusobozi. Totya gwe just take the first step. Gwe buukayo bubuusi ojja genda okulaba ng'okola ebintu by'otalootangako byewalootanga naye nga byali mundaayo nga biremeddemu olw'okuba otya n'olemererwa bikola kati gezaako obuuke wooli awo ojja kulaba nti ddala bulijjo walina ebiwawaatiro ebigenda okukusobozesa okubuuka ogendere ddala wala. In every moment you are the only one who gets to choose your attitude. Choose wisely. In every moment you are the only one who gets to choose your attitude. Choose wisely. Oba yagala kera kweyombya oba yagala kunyigira bantu oba yagala kwonona lunaku lw'abalala oba yagala kweraliikirira kiri erigwe embeera gy'osalawo okweteekamu olunaku gy'ogenda okweteekamu. Bw'oba yagala kusanyuka ogenda kusanyuka bw'oba oyagala kubanga weekubagiza olunaku lujja kuggwako nga weekubagiza. So gwasalawo by'osalawo embeera gy'osalawo okubeeramu oba weeraliikirira oba osanyuka kiri eriggwe angobere olunaku olwaleero. Life is about right now, in this moment, not tomorrow, not yesterday, but now. Live it. Life is about now, in this very moment, not tomorrow, not yesterday, but now. Obulamu wakeseza olunaku olwaleero njagala otunuulira olunaku lw'olina gwe kitwale nti olunaku lw'olina ebyayita bireke ffe tunyumya ebyayita tubibanyumiza kubanga twagala tubazzeemu amaanyi ne si bye tubeerako. Kati Katonda mpadde olunaku olwaleero okujja okwogera gy'oli njagala njogere nga bwe soogerangako kuba njagala nkuzzeemu amaanyi. Va mu byayita n'ebyoteekateeka okola olunaku olw'enkya biveemu. Nina omuntu gwe mmanyi manyi abantu bangi naye waliwo omuntu gwe mmanyi bw'omugamba nti kino kyali badde bwe kityo oba tukole bwe tuti ng'agamba we shall communicate. Era gasagamba we shall communicate, unfortunately ta-communicatinga. So I know obunafu obwo nti yagamba tujja kukyogerako ne kyeyayogera omwaka ogwedde tujja kukyogerako. Bw'otamuteekako maanyi n'omugaba tukikole kati tekijja kubaawo. Singa seesitudde kukola ate video ndala episode ndala saali gikoze. Olina kutegeera kakodyo kano olunaku lw'olina lwe luno baako by'okola. Having a great dream and belief in yourself. Having a great dream and belief in yourself is great, but nothing happens until you take action. Webale nnyo olina ekirooto ky'amaanyi oyagala kufuuka muyimbi namba emu ogenda kukuba ensi eno naye okimanyi ekintu ekyo kyogeredde emyaka 5. Okimanyi nti olina ennyimba z'otuddeko z'ogamba nti nja zifulumya ng'obudde butuuse. Obudde bwe buno nga bwe nkugambye waggulu olunaku lw'olina lwe luno. Osobola n'okusalawo okufulumya ennyimba buli luvannyuma lwa nnaku 3 oba buli wiiki. Tomanyi biddako nkya. Omunyazi akunoonya omunyazi oyo gwe bayita okufa akunoonya emisana n'ekiro. Ajja ng'omubbi tateekateeka tomanyi
who knows enkyo nobaawo kati tulekere ennyimba tuyimbire ennyimba ezituzaamu amaanyi oba eziwaana abaagalwa baffe uzitulekere bw'olifa tuligamba nti akasajja kaali kayimbaako niyo olina ebintu byokuumidde mu ssimu yaabwe byotata bite ezo project eziri omwo ennyimba eziri omwo zite abantu bagende baziwulire ne bw'anaaba omuntu omu awulira oluyimba lwo ne bw'oluteeka ku YouTube channel yo ne bwe naaba omuze bagenda nga nze ndulabye oba nze nduwulirizidde kijja kukumala maybe oyinza okuba oluyimbidde nze singa nali nfa nnyo ku views ne ngamba ate balabye ennyo sijja kuddamu kufulumya saalikomyewo okukola episode ndala kubanga nsuubira nti one day video zange zijja kulabibwa obukadde n'obukadde bw'abantu but essaawa zino ziyinza okuba ziraba abantu 100 lwokka ku channel eno oba 5 kati ab'ebitaano bennina. Having a great dream and belief in yourself is great, but nothing happens until you take action. Tiwali sigenda kubaawo paka nga wenyigidde mbikolwa ne bona obyagala nnyo ng'oli awo weebase oba ng'otudde awo mu comfort zone. Sina comfort zone olumwa naye otya ogenda okwenyigira mu bikolwa. The fastest way to get unstuck is to do something for someone else. Bw'oba oyagala okuva mu bintu ebikusibye ebyasibwa bw'oba oyagala bite ove mu buwambe baako omuntu gw'oyimirirawo muyambe wadde talina kyakuwa gweteekawo embeera okulaba nga omuntu oyo atuukiriza ebirooto bye asanyuka. Nabagamba nti bw'oba osimbye layini y'emmere nga muli mu layini mwenna musimbye emmere mugenda kufuna mmere tosindika bantu bakudi mu maaso ate badde ebbali baleke bafune ekyanya bagende mu maaso bafune emmere bave mu layini naawe osembere. Kati ensi bwetyo ennaku zino bwetambula nti abantu abasinga ate bajja abantu abalala mu layini so nga beerabidde nti abantu abafumbye emmere bali bagezi bategese emmere y'abantu 2 oba y'abantu 10 kati buli muntu agenda afuna emmere. Just it is a matter of time buli omu alina obudde bwe oli akusoose mu maaso afunye aveewo ate naawe ofune. Baako omuntu gw'oyamba. Set your goals high and do something every day to move forward. Set your goals high and do something every day to move forward. Ebirooto bye bibe nga biri waggulu nnyo gwe banga oyagala binene bakuyite yeegeziwaza weefuula omugezi buli kimu gwasinga. Abantu bagenda okwogera ebintu bingi nnyo wadde abasinga nga tebakumanyi. Set your goals high and do something every day to move forward. Buli lunaku lw'oba ozuukuka Katonda bakuwadde olunaku baako ekintu ky'okola ogenda mu maaso. Most times the regrets are things we didn't do, not those we did. Ojja kubeera ku buliri bwo ng'ofa oba olifiira oba waka oba mulago oba kiruddu mu ddwaliro lyonna oba kiriniki embeera yonna gy'olifaamu Katonda ajja kuwa chance etafiirawo obeeko ebintu by'olowooza. Ojjukira abantu be wayisa obubi ojjukira omululu gwe wakola wabeera awo olwokuba gwe wali omuyimbi aliko mulabira ddala nti ensi wagirinnyako lwakuba abantu tebayiga naye singa abantu baali bayiga baali kitegedde nti eno ensi si ya myaka gyabwe. Ensi eno si ya myaka 2025 nedda ensi eno esinga ne Yesu obukulu. Eno ensi ebaddewo obukadde n'obukadde bw'emyaka. Ensi ebadde n'abantu ab'amaanyi buli mulembe gubeera ne baddaani abaagwo buli mulembe gubeera ne babagenda abaagwo buli mulembe guba n'abakulembeze abalina entiisa abaagwo nga baba bayitawo ensi yonna esanyalala bweti. Naye abantu abo ekiseera kituuka bwe baba tebafudde bwe kiseera kituuka nga wali minisita emyaka 2 emabega oba 3 oluvannyuma lw'emyaka 2 oba 3 noddayo ewammwe mu kyalo oba noddayo ewaka mu nnyumba yo gye wazimba mu ssente mpitivu bwe zityo ng'abantu abakutegeera bokka be bantu bo abaana bo abakuyita taata n'abantu ku kyalo abo bwe wali minisita tewababuuzanga tewabayamba naye bagenda kutuuka ekiseera ng'awo bakuyita taata gundi taata Dani taata David nga walina amaanyi ekiseera kijja kutuuka. Most times regrets are the things we didn't do, not the things we did. Kola byonna by'osuubira nti olina okukolera abantu byonna by'osuubira nti olina okukola oleme kojjusa ng'oli ku kitanda ekitanda kye ekyokufa
ojja kwejjusa ze nali ndwaddeko ne ntuuka ku ndebolebo y'entaana era bwe nali nfa nakaaba ne ngaba banne mbadde n'ebirooto bingi naye laba tebituukiridde. Bw'oba so nasimbayo ekitooke ndowooza nagendako emagombe n'enkomawo. Katonda yali angezesa nti gweyo speed gy'otutte nga ntono. Tolina kudduka misinde kusaatuuka, wabula beera buli ssaawa ng'olina ebintu by'okola ebikwongerayo eri ku kirooto kyo kituukiriza. Ojja kwejjusa ku ssaawa yo ey'oluvannyuma ogenda kwejjusa. Lekera okutulugunya abantu. Yamba abantu obanga oli mukulembeze naddala gwe omukulembeze gwe baalonda abantu gwe baalonda. Abantu bakwinamu essuubi lingi. Tewali muntu agenda mu musana oba mu nkuba okulonda omukulembeze nga tasuubira nti omukulembeze oyo bambi ayinza omujja mu mbeera. Oba ayinza okuteekawo enteekateeka esobola okuyamba abaana b'omuntu oyo yali mu ensi ne batasikira ne batabeera na nsimbi taata waabwe gye yalina. Abantu bakusaamu obwesige, kolera abantu. Teweetaaga kujja ku leediyo tugamba nti okoledde abantu. Teweetaaga kwewaanawaana nti nze nkola nnyo olw'okuba oyogera nnyo mu paalamenti. Nedda, ebyo si bye bikolwa. Oyogera nnyo naye waliwo abantu abaliisa abantu buli lunaku ate nga tebabalinaako luganda naye nga babaliisa. Oyogera nnyo naye waliwo abantu abatali mu paalamenti nga bawerera abaana. Waliwo abantu abaagala ensi yaabwe era nga balina ebigambo bye boogedde oba bye bawandiise bigatta ku nsi yaabwe. Gwe ne boona oyogera. Oyinza okuba oyogera nti oyisaawo bibyo. Take the time today to be good to you in thought and action, but especially in your thoughts. Take the time today to be good to you in thoughts and actions, but especially in your thoughts. Olunaku olwaliro njagala obeere mulungi gy'oli. Wadde obadde mulungi eri abantu abalala naye beera mulungi gy'oli. Naddala baka beera mulungi mu birowoozo ne mu bikolwa naye naddala beera mulungi gy'oli mu birowoozo by'olowooza. Ebirowoozo by'olowooza essaawa zino bye bikutulugunya. Kyekyo ekintu ky'oyita okubonaabona olw'okuba olina endowooza gye weenyigiddemu eri negative. Salawo ng'ompuliriza ng'ondaba essaawa zino okwenyigira mu birowoozo by'owulira nga bikuwa essanyu era ogenda ddifuna. N'abalinaanyewo bakulaba nti osanyuse beebuuze lwaki leero asanyuse. Remember, perspective can cause two people to look at the same thing and see two totally different things. Remember, wandika. Remember, perspective can cause two people to look at the same thing and see two totally different things. Your point of view, engeri gye mulabamu ebintu. Oyinza okutunuulira omwana ono ali ku kamera. N'ogamba omwana ono nga mumpi. Ne waliwo wali agamba omwana oyo nga muwanvu. Waliwo kye bayita opinion endowoozayo. Omuntu alaba omukyala n'asalawo okumuwasa ng'amuyita mulungi ng'alaba alina byonna bye yali agadde. Omulala n'amutunuulira n'agamba bannaye ekikazi yakinoonyaako ki? Mutunuulira ekintu kye kimu abantu babiri naye buli omu alina engeri gy'akiraba. Okategedde. Kati salawo gwe ebintu by'olabyo biraba otya? Oli akwata ssente akakadde n'agamba kagende mu bbaala akagulemu bbiya. Oli akwata akakadde n'agamba kagende abeeko akataka kafuŋŋana akatandikeko mpolampola wanaayitawo omwaka ng'akaguze ng'asasulayo mpolampola. Gwe ssente z'ofuna oziraba otya? Ebintu obiraba otya? Akono nga kulekedde kabadde kalowoozo ka leero olaba otya ebintu? Muli babiri gwe ebintu obiraba otya? You have enough. You are enough. You have enough. Oyina buli kimu ekimala. Ne bw'oba oli mulema oyina obwongo. Bw'oba toli mulema oyina emikono n'amagulu. Naye laba osabiriza. Lwaki totandika okulowooza olunaku olwaleero? Lwaki totandika okwenyigira mu kulowooza okw'amaanyi n'obaako ekintu ky'oteekako engalo zo n'okiremerako? Nkukakasa bw'okiremerako ebbanga ne liwerera ddala ng'okiremeddeko olunaku lumu ogenda kuba mugezi eri ekintu ekyo. Ensi yonna egenda kiraba nti ddala oli musajja mwogezi. Ensi yonna egenda kiraba nti ddala oyimba. Ensi egenda kiraba nti mu butuufu oyambye abantu. Ensi egenda kiraba nti mu butuufu obadde mukulembeze mulungi. Ensi egenda kukiraba nti ddala oyina ekisa osaasira.
ngambye you have enough, you are enough. Omala teweetaaga kweyerusa, teweetaaga kukyusa nnyindo efuke y'abazungu. Katonda alina ensonga lwaki yakutonda ng'oli muddugavu. Tambula ensi yonna ogyetoolole n'ekitegeere nti ewammwe Uganda. Tambula ensi yonna n'okitegeere nti Katonda yakutonda oli Munyankole, yakutonda oli Musoga, yakutonda oli Muganda. Si gwe weereeta mu nsi, oli mu Lugwala, oli mu Kakwa, oli mu Luwo, oli mu ki. Tolina gwe wateesa naye okwereeta mu nsi, lekera okweraliikirira ebintu ebitagenda kukugattako. Ate tebirikyuka. Lyonna eggwanga Katonda lyakuteekamu, be proud of it. Teri agenda ddikyusa, ne bw'onookola otya, ne bw'onootambula n'ogenda ne wansi w'ennyaanya ng'ogezaako okukyusa ebyo Katonda bye yateekawo, togenda bikyusa. Amanya nze Bagenda, mwebale kumpuliriza olunaku olwaleero, nate tujja kudda mu episode endala. Mweraba.